إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد تندل وجتيبا الله سبحانه وتعالى تساني وكبيرا غفلنا تتندلزا تسينزا تسوتا tulina okubeera tumwawula Allah tabaraka wa ta'ala kwesiima kwaffe nga tutereezezza enzikiriza tumwawula subhanahu wa ta'ala ne tumusinza butuufu bw'okumusinza tumegera Allah azza wa jalla sokisasa n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa obusiraamu buno bw'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala tumusinkane nabo kubanga tayagala tujje mu maaso ge nga tulina ekirala ekitali busiraamu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بسورة العمران ينانا جنا يجترب السلام تجنا تشكرز الله تجنا كتشكرز واشتيب الله سبحانه وتعالى نقترز السلام يدين جامن ما سجى إن الدين عند الله الإسلام جامن الله سبحانه وتعالى الدين وأجنا كسسولي أبد kwagenda kukiririza emirimu gyabwe busiraamu ne kusiko n'atugamba nti waraditu lakumul islaama diina siraamu baatusiimidde ebeere nti yeddiini yaffe abakkiriza abalungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran waliwo muddu Allah subhanahu wa ta'ala amukuume naffe atukuume ayina ensonga gye yabadde yeebuuzaako ey'okuba nti abamu ku basheekhe basomesa nayogera ku mannya g'omuntu ng'abannabbidaa n'aboononefu bwe batyo afaanako batyo najja amannya n'agoogerako oba ne baba mukulembeze abakulembera n'amukoonako erinnya lye n'avumirira ku nsonga eyo gy'aliko ali ku bbidaa ali mu bujeemu obw'enjawulo n'akivumirira mu lujjudde ng'abantu bonna bawulira n'agamba nti ekikola si ntuufu temwali kikoze era emisomo gyammwe sijja kuddamu giwuliriza n'embeera efaananako bw'etyo netwagala biidhini subhanahu wa ta'ala leero tutambulireko awo twogere ku nsonga eyo tulage ne ahadithi ennyingi eziri ku nsonga eyo nga tulaba sahaba engeri gye baakikwatangamu bw'ensonga ng'ezo baavangayo ne boogera ku muntu mu lujjudde ne bajja erinnya lye ng'abantu bonna bawulira oba baamuzzanga ku bbali gye balina okumuzza Sheikh Taha Kakande saba Allah subhanahu wa ta'ala amukuume kibuzo kino yakikonyeekokko n'abeerako ensonga zeyayambuludde n'alaga n'embeera entuufu ku muntu ategedde ng'amanyi nti eno bidaa buno bujeemu n'avaayo mu lujjudde ng'akoowola ku bujeemu obwo tuvaayo ne tumwogerako erinnya lye ne bamutegeera aleme kubuza abantu baleme kubuzaabuzibwa mu ddiini yaabwe bategere nti eno enkola nkyamu baleme kwekwasa muntu oyo tumwogerako mu mbeera eyo Sakataha yayogedde embeera ez'enjawulo ku nsonga eyo tetwagala kubeera ntuziddamu oba okuleeta ebigambo mulayini wabula ffe katuleete ezimu ku ahadithi ezikulaga nti okkirizibwa tekirina buzibu bwonna bwonna omuntu ono bw'abanga obujulizi bumutuuseeko n'ategeera amazima ne n'asigala nga akyalemedde ku mbeera zino bwe ziba bidaa ennene ng'akyaziriko erimu ku byonoono ebinene ng'akyabirina era mutuvaayo mu lujjudde n'oyogera n'erinnya lye n'omwogerako nga n'abantu bawulira si byakumutuuza bbali ono mwakoledde okubeera nti agenda kubuza bangi bonna bategeere nti
fulan gundi mwana wattu kyaliko bubuze si enkola ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama si enzomesa ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Qur'ani ogiraba bw'ogyegendereza era abantu beeyogera ne bajjayo amannya gaabwe bwe baayatiikirira n'obwonefu bwe baalina Qur'ani n'ebajjayo nekulaga Firawuna nemwogerako mu ayati esenjawulo nekubalaga uba Qaruna inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim buyayonona Qur'an nemujernye nemwogerako n'abalala bangi Bahaman n'abalala Qur'an nejjange balambulira kaabo. Hadith Nabi sallallahu alayhi wasallam nazo bwezityo ayina bye yajjangayo n'ayogera n'abagamba oyo ali bwati kyamu najjanga Dhukhuwaisira sajja nabbi n'aboogerako n'agamba yakhruju min dhi'i hadha abawulira abajja va mwoyo nga ambasongaddeko bamulabye abalaga mu lujjudde nti oyo muntu mukyamu. Mwegendereze ali bwati ne bwati ne basahaba bwe bati bwe baali embeera eno nayo baagirina naamu ti abantu okuva ne bagamba nti yesi daawa temulina kukoona kuba ng'abantu bavuddeyo n'ajolonga eddiini ya Allah n'asinzira ku TV n'abijolonga mu lujjudde bwatyo. Lwaki abawalimu tebalina sirika basaanye bonna baveeyo ku muntu ng'oyo babalage nti abannange gundi odhal mubuze agenda kubabuza agenda kuboonondera eddiini yammwe ati oboola eddiini yammwe si bwatyo bwegisomesa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Katunira azimu ku ahadith bugenda mu Sahih Muslim hadith entuufu yagira mu kubo lya Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. ومنت يتانيك وكسما خطبة نتونا سال عيد نقول عيدي tukimanyi bulungi sala esooka tuza khutba kati yasooka kikyusa hadith eno Tariq kyatulaga ti yali Marwan nga yagala asome khutba oluvanyuma Eid edde asali salatul Eid faqama ilayhi rajulun sajja yimirira bantu bonna nga weebali faqala namugamba as-salatu qabla al-khutba nagala kuzula mu ddiini dira beta izanyira kagikolenga bwayagala yemye namugamba tusooka kusaala ngale tunnaba kusoma khutba yo faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'id al-Khudri chenyaga ni masahaba banene baliwo ono ngayogera mu lujjudde ayogera ku muntu ono mukulembeze Marwan namuwabula mu lujjudde namubulira enkola Nabi sallallahu alayhi wasallama. Basahaba bamugamba ti kulembeze muzze bali nedda se bamugamba samu kwa sahaba balu Abu Sa'id al-Khudri ambagamba yali mulala yagamba amma hadha faqad qada ma alayhi bakwa mala yamugamba faqad adda ma alayhi onatukiriza kikiro kyennyini kyali nokola atuusiza balage sunna za nabbi ono mukulembeze abaddazi vuddeko kola nabbi agivuddeko. Sahabi Abu Sa'id wayogera hadith jetumanyi obulungi sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran yannamu mwalabe ekintu ekitamu ekitali kituufu falyughayyiruhu biyadihi akijjawo kola kisoboka kyonna babasobola okukozesa mukono gwa gukozesa kiveewo fa in lam yastati' fa bilisanihi watasoboddaako olulimi annyonnyola abantu onti yagamba nti lulimi ne alkozesa nga yeekwesa abuulirireyo bbali yaga kibuna kijjamu okubeera nti asobola kumuzza ebbali asobola okumugamba n'asomesa abantu ne bategeera nti agundi enkola esintuufu. abatasobodde fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman akozesa abeere nga kitamwa n'ekyo kiraga bwe bukenevu bwa iman oba lyeddaala erisembayo kubukkiriza. Naam hadith ogiwulidde sahabi Abu Sa'id tebavumira muntu ono yagala kumukulembeze mu lujjudde abasahaba abanene weebali n'agambye nti kyakoze kyekyo ekituufu atuukiriza ono azuula mu ddiini katolo ate butyawo g'omanyi munnabidda omunene abeera mu bidda ennene n'avaayo n'azolesema lwaki tetuvaayo ne tugamba abantu bannange gundi kyaliko muzuuzi mu ddiini
muzuuzi mu ddiini mukyewale. Enkola entuufu ya nabbi yali bweti teyalinaayo nkola ezo nti bakuŋŋaana mu nnyimbe, bakuŋŋaana mu mawuledi, buluda teyabiina sallallahu alayhi wasallama. Enkola z'okusukkulumya amasimatulina y'amadda ga Nuwumbogo ebyo tebiri mu ddiini, era bibaddeko ne waba munene bagambe abadde juba tebikubuzaabuza eddiini ogitegeere bulungi. Si nkola zaffe ab'ebitiibwa. Hadithi endala eri mu Musilimu era nayo ntuufu. eva ku Umara sahabi radiyallahu anhu, ra'a Bishru bun Marwan, yaraba Bishru bun Marwan ala al-minbar, ngali ku minbar yasoma khutba. Ne bw'amulaba agenda omulabo yatuuka okusaba rafi'an yadayhi, n'asitula emikono gye asabira abakkiriza, basabira ebirungi, naye n'asitula emikono. Yamugamba omulujjudde nti qabbaha Allahu hataini al-yadain, Allah subhanahu wa ta'ala emikono gye egy'ebiri, emikono gyo agifuule mibi. Laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa ashara biusbu'ihi almusabbih. Nagamba nze nalabanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bw'aba asabira abakkiriza, asabira abantu embeera gye balimu bw'atyo, nga alaza lugalo lwe. Olugalo lwe luno oludiridde ekigalo ekisajja lwe bayita nva mu mba, lwe yalazanga sallallahu alayhi wa sallam. Teyawanikanga mikono ng'asaba mu kiseera kino. Yaleetanga edduwa, teyasitulanga mikono sallallahu alayhi wa sallam ng'ali mu khutuba y'ejjuma. Ng'ali mu khutuba kituutu teyagisitulanga sallallahu alayhi wa sallam. Kati sahabi ono Umara agenda olaba bid'a eno, kyava avaayo n'agivumirira. N'avaayo olujjudde n'agivumirira eno ng'abalaga enkola w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ahadithi nyingi nga nabbi akulagira okubeera nti okikola. Hadithi ya sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu eri mu Muslim nayo ntuufu. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam, min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabin يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. Kyenjagala muyogera ku bantu bannabbi abalina abantu be babeeranga nabo, ababagobereranga, abakolera sunna, naye yagamba bagenda kujja oluvannyuma abantu nga bye boogera tebabikolerako, bye babalagira tebatambulira ku nkole. Yagamba faman jahadahum, yenna anaabalwanisa biyadihi, abavudde ku nkola ng'akozesa mukono gwe, fahuwa mu'minu, yo mukkiriza. Waman jahadahum bilisanihi, anaakozesa olulimi lwe ng'atuusa ddawo aveeyo aboogereko bukyamu bwe balina, fahuwa mu'minu, mukkiriza, nabyo laba abakkiriza. Waman jahadahum biqalbihi, anaakozesa omutima gwe n'abatamwa, fahuwa mu'min, mukkiriza. وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Kitwagadde mujahadahu magena kubalwanisa bilisani, sikubogerako, sikogera kubuze bwabo abakkiriza sallallahu alayhi wasallam. Mwe navenaga ati ambaleke ne babakoze batya, mulina kubazza bbali nedda si enkola yokka entuufu. Kino nakyo kirungi bwe kibanga kyetaagisa ekintu kina tumumanyi abadde munywevu ku nkola ya nabbi alina aseereddemu, tetumujjaayo, tetumuvumira mbere tusoke tumuze bbali. Ayinza okuba bambi obujulizi buno yeetaaga okumanya, naye ono abutegedde natigenda mulayo obusiraamu n'ava yatandika okugitwala bw'atyo. Tuveeyo naffe tubalaga abantu nti ono bannange wadde mumulaba, wadde avuddeyo ku mikutu kwali, ku TV kwali, uno gundi kwali, naye si muntu mutuufu, agenda kubabuza. Hadithi ya Ummu Salama ummul mu'minina eri mu Muslim nayo yagamba sallallahu alayhi wa sallam, innahu sayata'ammalu alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun. Mujja kulaba abakulembeze bajja kujja, abamu ku mujja balembeera zaabwe zimujja kubitamwa. Faman kariha faqad bari'a, yenna anaabitamwa ajja kuba awonye. Waman ankara, yenna anaava n'abivumira faqad salima, ajja kuba awonye, ajja kuba awangudde. Ankara naava n'abitamwa, walakin man radiya wa taba,
uzuliko yanasiima n'obubuzi obwo n'agoberera. Bamubuuza, ya Rasulallah, ala nuqatiluhum tubalwanise? Qala la, ma aqamu fikum as-salat, bagamba bakyamiza essala bakyali basiraamu tembalwanisa. Katupaji tekikkirizibwa kuvaayo ne mwekalakaasa ne mulina okulwanisa obukulembeze la kigenda kuwona abantu bagenda yiwa emisaayi mukikwata mu mbeera nnungi. Bano olaba n'amanyi bagane wabanga mukulembeze mukafiiri mukkiriza kuvaayo bino okukola demonstrations ez'enjawulo okwekalakaasa mudde ku nguudo. Enkola si yaffe, sinjigiriza ya busiraamu. Temulina byakulwanyisa bimala, temulina kweteekateka kumala, ate muveeyo twala abantu bagenda yiwa omusaayi. Tufiirwa abasiraamu, tufiirwa abakkiriza mu mbeera eyo nedda. Neffe kye twagaddeko ekyokwogera, olaba nabbi bwe yagamba oveeyo oyogere ku buze buno obuliwo ku mbeera eno. Tibannange tunyigirizibwa. Basiraamu bannaffe bateekeddwa mu makomera. Kuga tebalina musango, tebalina kye baakola, tebalina kye bazza, bali azaamaanyizibwa. Tuli mbeera efaanako bwe tuveeyo tujogereko naamu. N'embeera esifaanako bwe. Kati ahadiisi ezo zonna zikulaga enkola eno nti nkola ntuufu nnungi okuvaayo okulaga abantu obuze bw'omuntu oyo aba omubuze. Tegereka bulungi ab'ebitiibwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi nena weziri ku mbeera efaanako bwetyo. Waliwo hadithi endala ya erimu sahihaini Bukhari ne Muslim ya sahabi oli Usama, law ataita fulanin fakallamtahu qala innakum bisa sallama. Nabi yamugamba neki mukomero nga hadithi ne gwa ya Usama yamugamba abantu abagenda okujja nga bakola emintu ebyawunyisa. Nabi yamugamba gwe bakoole obalagire mukoole mulagire okukola obulungi muziize okukola obubi sallallahu alayhi wa sallam. Waliwo hadithi endala amanyi batera okwesembesa eri musallama Imam Ahmad n'ebitabo ebirala, man arada an yansaha livi sultani bi amrin fala yabdu lahu alaniya. Yenna ayagala okubaako kyayogera ku mukulembeze alina kyakoze, omuntu kulembeze yatwala ng'ayagala okubeerako kyamubuulira alina kyakoze, tamukoola mu lujjudde, takigezaako. Walakin liyakhudhu biyadihi, amukwate ku mukono, fayakhulu bihi, agende nga bali bokka. Fa in qabila minhu, bwakkiriza by'omubuuliridde, fadhaaka ekyo kirungi. Wa illa kaana qad adda alladhi alayhi, bw'atakkiriza anaagaana gw'oba otuukiriza. Kati hadithi musnad gwa Imam Ahmadi eriko ebigambo nga sinywevu. Ogamba genda mu Al-Haythami ayina ekyo bakiyita Majma'u Zawaid, yagiraga nagamba akhrajahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Abagirimu banywevu naye mulimu Shuraih oyo bagamba teyawulira kuva ku Iyadh gwagijjako, nawe kityo Hisham naye teyamuwulirako. Kakati nebanga erimu obumogo nga hadisi sinywevu. Naye kirala Shuraih oyo ayina kye bayita irsal. Irsal biri mu ilmu ya hadith. Agera hadithi nga ajijja gwagijjako si Nabi sallallahu alayhi wasallam. Waliwo sahabi aliwo nga teyamusinka lusinaji mujjako embeera esala kunyola ma huwa al-mursalu inda ahli al-hadith, nenga hadith bwojunulya mu mbeera eyo irsal ezirimu si ntuufu. Amanyi ne bagamba abalala hadith eyo eyawukana ne ahadith entuufu esimanyikiddwa obulungi ezikulembedde nga Nabbi atukkiriza. Balaba ne bagamba ne bwe kiba kiribu ekityo mu mbeera ez'enjawulo tutunulya mu buli mbeera waliwo asaanidde okumuzza ebbali, n'obaawo asaanidde omuzza mu lwatu, era tumuzze mu lwatu twogerere bwe liba linnya lye, abantu bategeere obuzi omuntu afaanako bw'atyo, baleme kubuzaabuzibwa mu ddiini yaabwe ab'ebitiibwa, baleme kubuzaabuzibwa mu ddiini yaabwe, babeere nti bagitambuza bulungi biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ab'ekitabo ebitiibwa mu mbeera ezo n'abamanyi abanene bangi baavangayo. Oli n'abaako kyakoze olw'okukuuma eddiini n'avayo n'aga nti gundi ali bw'ati, gundi munafu. Kyobola abamanyi ba hadithi baavayemu ahadithi nyingi ne boogeranga ku bantu mulujjudde bagala dhaifu, oli n'avayo ku taata wennyini n'abagamba nga mulujjudde awo nti munafu. Lwaki? Kuuma ddiini. Ali ibn Madini tumanyi imamu omunene mu ilmu ya hadithi yavaayo ku taata we n'abaga dhaifu, munafu, tajjibwako hadithi. Taata we nga wayogerako bw'atyo olw'okuba nti kuuma ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala,
tumere batula nti abantu balina obubuzi balina embeera ez'enjawulo tuvaayo ne tunnyonnyola abaddu ne bategeera ku bantu abo wadde ng'ekikolo abanga omuto tetunnamusomeza tannategeera tumuzze ebbali tumunnyonnyole ti naye obusiraamu bugawe butewe buti abakiremeddeko mu mbeera eno ne tudda kukuba eddala nga bw'olaba ti mwana wattu bwe kuba ku muntu nga asobezza tumukwata mu nkwata ennungi ne tumusomesa ne waliwo oli nga twamusomesa dda n'agaana nalemera ne yeewaggula enkwata yeba endala kutulaba oli mu hadithi erimu Muslim musajja nabbi gwe yagamba okuliisa omukono omutuufu gwalina okuliisa n'agaana n'agamba la astati sisobola nabbi namugamba la istataata tusoboleranga ddala ng'aliisa kkono ate nga nabbi basomesa baliisa ddyo sallallahu alaihi wasallam era okuva olwo teyadda musitula mukono tasobola gusula guliisa nabbi yamusabira temujjika n'omulala wa zaabu empeta bwe yagikwa n'agimusikako n'amaanyi olwokubanga yabasomesa dda sallallahu alaihi wasallam kati amumubajja ekyafu ekiri kyokka musajja munnamalungu nabbi temulawe yamukwata ate ebifaananyi bye yatobirabo bwe yabakwatanga kati buli omu tumukwata okusinziira ku mbeera ye tulanga bambi abadde avudde tumusomesa empolampola tumuvuma tetumujerega tetumukakkanya ne bw'aba atandise etaaga okukwasa ku maanyi n'okumwogera nti olage nti gundi ali bwati kivaayo naamu mu mbeera efaanako bwetyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه.